Kati abastandika. Okay, twebaza Prime Minister era tulina essanyu lingi okubanga ajjeyo amazima nakkaatiriza ekibali kigenda mu maaso wa Kisekka nti tulina okutambula nga tusasula era tulina okudevelopinga akatale kafu watali nkayana. Tukowoola bannaffe abadde bali emabega nga basuubira nti wabwereere tubasaba tetubagobangako batusaba bajje batweyungeko bamanye bwe tulina okutambula constitution nambulukufu bakimanye bajje tudevelopinga ekifo kyaffe era tubeere bumu. So kye twebaza ffe ekituufu tubale tukimanyi. Prime Minister tumwebaza okukkaatiriza nga gavumenti nti wano wabasuubuzi mulina okwedevelopingawo nga mukwata mu nsawo yammwe. Era n'agamba minisita wa Kampala agezeeko okukwatagana na njuyi zombi ez'abasuubuzi bagezeeko okulaba nga zitambuza pulojekiti yazo egende mu maaso. Naye mmwe kino kibakusasula beegatte ku mugendo basasule bafune obwa membership akatale kajja kufuna abasponsazi abasuubuzi bakeddukanize nga tewali muntu mulala. Kijja kitya nti mmwe ensonga eno mwagiraba dda ate nga bannammwe tebaagiraba ate nga muyinza okuba mwenna muli bamakanika oba bwe bayita bakadeyi nga bo. Constitution yetufuga yalambululwa bulungi kubanga abakulembeze baffe batuuza meeting before nga tugenda okugula wano ne batulaga ekitalo ne batulaga nti tulina okugula ettaka mu KCC nga gavumenti emaze oddinunula okulijja ku muntu omu neriza mu KCC nga gavumenti erinunudde then ne tuteekayo ssente zaffe ntumanya nti ettaka lyaffe kati tubadde balambulukufu yensonga lwaki twatandika n'okuteekayo ssente. Abo be bamu ku abantu b'ewa Kisekka abaava ne bagaa nti tulina okukulaakulanya ekizimbe ky'ewa Kisekka era nga be bamu ku badde baliwo okuteekamu ssente wadde balabikanga ensawo ezitali nnywevu naye beevaayo ne bagaa nti katweveemu naffe tukulaakulanye ekifo we tufunye ejjamba. Mwebale nnyo. Ezejjeno atiripo Uganda sooka okuyozaayoza Ssaabaminisita abadde mulambulukufu nnyo n'awulira abo abasajja be batalina ssente zebateeka mu kampani eno n'abagamba obwerufu bw'ensi bateekeyo ku ssente omulimu ogende mu maaso. Kampala twakyalirira bwereere newunya n'okwewunya pulezidenti wa ssente yasaasanya nsaasaanya buli akola akantu akakuyokuyoya pulezidenti yamuwa ssente zaffe ali kuzononabwonono naye ssente abantu basuubuzi wa Kisekka bagenda okukulaakulanya kana akatale kyamanyi wabukisiro Robert nze nga jje n'owansi eno ngamba nti abo bali tebajja kuva eri bajobulesi kukola kifo kyaffe nga bakirwanirira weetuli tujja kulwana paka wa. Lwaki weewaayo okuuma pulojekiti y'ewa Kisekka? Nanti pulojekiti nagirwanirira tukufa nagirwanirira kati ate nkyaliwo mu nsi abantu bonna baali bamanyi oba navaamu naye mwendi nze jjeno atiribo kati abakutegedde atiribo eno wansi nza kumandingayo obasiibula obagamba oti ngamba bannayuganda bonna tunyiikirire tukole omuntu ng'olinawo kyeweekoledde omuntu ajja kukwogerako naye oba ovaayo ng'oli wootowooto nga baagala ebyobwereere tibiriyo Kampala ne pulezidenti ssente zajja zikuwa ogende ogambe biki biki naawe oveeyo bimbeeze kibanda zimanya biki okola amawulire nze ngamba nti ssente tulina kukola sibula ngamba nti ensi yonna tufeeyo tuteekeyo obulamu bwaffe tubeerewo Uganda yaffe pulezidenti waffe yeyoyo tujja kubeerawo nga obimanyi naye ebyobufuzi nabiwumula kowoola abantu okubaleeta essente mu katale kowoola abantu mwongere mujje muleete ssente mu bungi gye bebule gye bavudde muteeke mu pulojekiti ekintu kitambule bulungi nnyo tumalirize akatale kaffe tutandike okulya omugaati guli kiriya kale tweyanza gyo tweyanze oyo omu ku basaabalwanyi w'eno wansi soli